Omwaka mulamba guyise sina mwaka mulamba emyaka ebiri. Penge avuddeyo ku bya Pallaso ne Alien Skin wuno munange agamba mbu Pallaso mbu ali mu kustrugglinga olwa Alien Skin bannange wulira ate byabadde ayogera esayidi eno ate nga ku sayidi y'emu mwana mulenzi Alien Skin munange amaze n'azuukako esayidi eno era nga wabaddeko wali obumu ku butambi obadde bugetinze vairo nga alabiddwako munange esayidi eno ak'omukutu ogwa TikTok. Bampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nno nga ntandika nakano akatambi munnange akabadde ka trading wali oba ku zimu video eza penge zibadde zi trading wali kakati nno ku mulundi guno bannange penge bannange naye nga sigenda kubeera nga ntwawoko munnange ate okuwako kano akatambi nga bw'owulira bw'atyo bw'abadde ayogera esayidi awo. Omwaka mulamba guyise sina mwaka mulamba emyaka ebiri. Kachanga Alien Skin atapinga maaso gamanyi ga Pallaso bwati n'agasikamu. Pius has been struggling. Ng'omuntu yenna business zonna zibeeramu okustrugglinga. Right. Kireetedde Pius okubeera nga takyali focused abadde distracted by Alien Skin's fame. Kino kyamuleetera okubeera nga speeding us down in the rate we are producing our hit songs. Kyaleetera Pius okubeera nga takya producing quality music twali tumumanyiiko. Naye nga alina kubeerawo ng'atambulira mu biki byenjagala okwogerako. Pius guno omwaka atunze violence. Bw'ombuuza 2025 Pius akoze ekigamba Pallaso nja kugamba the biggest hit song gye yali afulumiza kumulaba nga azakutte ensuuluulu amenya ennyumba y'omuntu. Omwaka guno hiti Pallaso gy'akoze kwata majambiya kwata bamenya mayumba kukwata bantuntu ne balumba Alien Skin. That is his biggest hit. Tuli ffenna hiti ya Pallaso esinza okubeera ey'amaanyi bwe yakwata ensuuluulu najjolo emitayimbwa n'agenda alumba Alien Skin. That was his biggest song. Actually oba olowooza nkulimba mpaayo oluyimba oluyisizza event eyo. That event was so massive nti lubisse n'ennyimba zaafulumya nti ne waafulumya olimba ssaawa zino abantu bakyali ku kiri baamulabiramu erigundi man a gangster man violent. Awo sijja kgendawo kati Pius agenza okuyita abantu nga talinaawo oluyimba. Byebyo nno munnange ate era nga bw'owulidde munnange shayidi eyo nkugambye obubaka obwo bubadde butwedinga wali ku mukuto gwa TikTok esayidi eyo penge munnange ate ku nsonga ezo eza Pallaso ate ne Alien Skin. Sigenda kubeera nga nkulwisawoko ate kankuggyeko awo ate nkutegeezeko nti nno nkebeddekoko ku mwana mulenzi munnange ate Alien Skin era nga abaddeko esayidi eno kakati nno ku mulundi guno abadde atambuddeko k'ekiro esayidi eno era nga n'agendako ate wali ku Non-V nga bogezaako okulaba era nga ku sayidi yemu amaze n'atuuka era nga ekifo kyekyo Non-V era nga mu kifo ekyo munnange era wabadde nga boogezaako okulaba nkugambye obutambi buno bubadde butredinga wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo.
bwenti bwenkoze era nga kakasa nti no video gimpya like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.